ntero gamba abantu tibolabanga onyiize sirika nkikozesa nnyo naye kirina we kyempisiza wanene toyanguwa kwogera ojja kwogera ebitaliiyo ojja kukola okusalawo okukyamu olw'obusungu kati tukoze okusalawo okukyamu mu bulamu bwaffe ate ne tumala ne twejjusa olwaleero tuli mu bulumi lwa busungu. Obusungu bingi bye tutuuseeko mu bulamu ate nga bibi era nga bibi nnyo nnyini ddala lwa nsonga ya busungu lwa nsonga lwakuba tetwefuga ate nno kye namala okuzuula nti at the end of the day tumala ne twejjusa naye ate ogenda okwejjusa gwe nga kye wakoze wakiyisizaawo dda ensonga lwaki okwefuga okulwa obusungu kintu kikulu nnyo bingi nnyo abantu be basubiddwa lwa nsonga ya busungu era nga bimanyi bulungi nti Pastor Vicky wano wasinga okuteeka essira n'olunaku olwaleero azze nate okubanga akusomesa era nga akubuulira butya bw'olina okwewala obusungu. Sometimes bwe kiba kikususengako at least weewale abantu kubanga buli bw'osemberera abantu mwe mujja okuva bagenda okukupika mwe mujja okuva bagenda okukuwaga ate osange nga okoze ensobi etali nnungi mu maaso ga Katonda. So olwaleero kankulage Pastor Vicky nga nate akunyumiza ne ka story ak'omukyala eyattabba n'amala n'asibwa emyaka 10 nga baawe yamutta naye nga ate naye akomekereza ali mu kkomera. Pastor Vicky oyo nawe mwewulirireko. Tero kugamba omukyala gwe nasanga e Luzira. I always tell you of a woman I met in Luzira. Ng'ali eyo. She was there. Emyaka gyagenda okubeerayo tagimanyi. She does not even know the years that she's going to spend there. Najja nannyumiza. And she came and conversed for me. Era bwe yandaba nanga amusumba Vicky. When she saw me, she said, Pastor Vicky. Senga nawulira ebigambo by'oyogera ng'ekyandeeta wano tekinnambaako sandibadde wano. If I had heard the words you speak, I would not be here. Nemubuuza wakola ki? So I asked her, what did you do? Nangamba twanyiga n'omwami wange. She told me I got angry with my husband. Nempulira nga simusobola mukuba. And I felt that I could not beat him. Nemulinda ekiro yeebake. So I waited for him to sleep. Wakati mu tulo. So amidst the sleep, n'azuukuka oba yakwata ki? She woke up. I don't know what she picked. N'akimukuba omulundi gumu ku mutwe. And she hit the husband once on the head. Omusajja okubanga agolokoka. When the man was getting up, nga tasobola kuyimirira agwa bugwe. He could not stand, he was just falling down. Ne bayoola. So they picked him up. Yamukubye. She's the one that beat him up. Ate mbu bamuyoola mutwala mu ddwaliro. And now she's picking him up to take him to the hospital. Oyo taba katemba. Isn't that drama? Wanji? Gamba si katemba. It is not drama. Bw'omala okuba. After beating up, guli omwoyo gw'obusungu nga gukuvaako. The spirit of anger comes out of you. Omusajja tebaamutuusa mu ddwaliro. The man did not reach the hospital. N'afa. He died. Ayina abaana. She has children. Asse bbaawe. She has killed the husband. Ne bagenda baziika bbaawe. They went for burial. Abaana tamanyi gye bali. She does not know where her children are. Kuba namusanga amaze emyaka 10 mu kkomera. Because I met her when she had finished 10 years in the prison. 10 years talabanga ku baana be. 10 years she has not seen her children. Namubuuza bbaawe wali tomwagala? I asked her, didn't you love your husband? Nanga musumba omwami wange nali mwagala. She said, I loved my husband. Nanga naye bwali busungu. But it was anger. Namusanga nga yalokoka. I found when he had gotten saved. Musabi mulungi. He was a prayerful man. Ajjudde omwoyo. Filled with the spirit. Naye ali Luzira. But he's in Luzira. Ye Sitaani kye yakola. What the devil did kumwambaza busungu. Was to dress her up with anger. Ne bulyoka bu disorganizing amaka gonna. That it disorganized the whole home. Sajja ali mu ntaana. The man is in the prison. Abaana bali eyo myaka 10 tebalaba ku maama. The man is in the grave. The children tebalaba maama tebalina taata. They don't see bali their eyo mother. Nsi yeekuza. They are there. It is the world that is making omukyala gyali mulamu naye ali mu kkomera. The mother is alive but is in prison. Kati olwaleero omukyala yadde engulu. So today when the woman came back to her naye amateeka ga ali mu mitayimbwa. But she's still in prison. Sitaani agamba tewali buzibu kati rokoka.
The devil is saying, yes, you can get saved. Lokoka nebeerayo. Get saved but still remain in Osavinge prison. paka nga amateeka gamaze okugwayo. And you serve until the law is done. Kyokka kati ali soba nnyo. But now she's so sober. Sitaani ye kye yakola. What the devil did kumuleetera busungu bumukozese kino ekinaamutwaza mu kkomera. was to bring anger so that she can do something that will bring her to Bw'amala prison. okuyingiza After he had put you in prison, nga obwongo butereera. then the senses will come back. Mizimu nga gigamba oyo tumaze katugende tunoonye omulala. And the demons will say, we are done with this one. Let's Ate go nga and look gifunayo for omulala nga another one. gikutabangula. They look for another one and disorganize them. Wanje era naffe obusungu waliwo amakomera sitaani gatuyingizizaamu. There are some prisons where the devil has put us into. Abamu sitaani atuula n'agamba oyo ne bwe tutatwala luzira. Some of us, the devil looks at us and says that one, even if we don't take them to Luzira. Oyo tumuteeke mu kkomera lino ng'asobola okutambulatambula awo. Just put them in that prison where they can move around. Naye alibeeremu nga teri kufumbirwa. But they will be in that prison but will not get married. Alibeeremu nga teri kulya ku nnyama. Stay in that prison but cannot eat beef. Gwe n'obeera mu nsi ng'olinga gwe baateekako ekiwandiiko ky'okulya entula n'ebinyeebwa. You'll sit in the world as if they had given you a writing that you should not eat good food. Ng'oli mu kkomera. You're in a prison. Simanyi kkomera kiri olimu. I don't know which kind of prison that you're in. Ne sitaani bw'ati bw'atuyingiza amakomera. But that is how the devil puts us into prison. Either eri omwoyo It can be a spiritual one, oba oluusi n'alaba ng'agamba oyo tumutwale paka mu liri ery'emitayimbwa. or you can decide and say, let's take that one to the real prison. Mukama yeebazibwe. Praise God. Bameka ng'ogamba butuufu nange nina ekkomera mwendi. How many of you are saying Ng'olina that sister, I have emitayimbwa. a prison Naye nga that gwe I'm in? sitaani yagamba bugambi oyo ne bwe mumuleka ng'ataayaaya. But for you, the devil said, let them move, leave them to move Olwaleero. around. Today, Amazima gali nti tulina amakomera sitaani the gatuteesemu. truth is that there are prisons that the devil has put us into. Naye ng'akozesezza nsigo embi eziri mu mitima But gyaffe. he has used the bad seed that is in our hearts. Kyalo ono yankwatako nnyo. This woman touched me so much. Era namubuuza ekibuuzo. And I asked her a question. Ne mugamba mesegi ki gy'ompa ntwalire abantu. I asked her, which message should I take to the people? N'ayogera ebigambo bino. She said these words. Nanga musumba ngambire abantu. She said, Pastor, tell Naddala people, abakyala abafumbo. especially married women, Nangamba bagambe. tell them, Abaami ne bwe babakolanga ki? whatever their husbands do to them, Tebabalwanyisanga. they should not fight against them. Babalekenga. They should leave them. Kubanga waggulu w'abaami abo Because above those men, waliyo Katonda asala omusango ogw'ensonga. there is a God that justifies. Bwe yaŋŋamba. That is what she told Nti me. ne bwe babayisanga bubi batya. That even though they treat you badly, Tebalwananga. they should not fight. Kubanga ye Because akirabyemu obulumi. she has seen the pain in it. Era nkikugambye. I have told you. That is a message from Luzira. Bwe bubaka obwava e Luzira. Mulokole ali eyo. A mulokole who is out there. Kati mukakkamu nnyo. She's so calm. Naye tewali amufulumya mitayimbwa akyasaavinga. But no one can bring her out of prison because she's still serving. Naye byonna abituuseemu lwa busungu. All that has come because of anger. Tuli ffenna ab'emikwano. Are we together? Kati ate gwe omusajja okimanyi tomwagala. Walidde sente ze eza Christmas. Kiteeteeyi yakireese n'okyambala. Akagato wakambadde. You even put on the shoe. N'essimu gye yaguze gy'oyina kati mu ngalo. You even have the phone that he bought you. Oli ku online service. You are on online service. Ku ssimu gye wakudde. On the phone that you detooth. Wamulimbye omweyisa sweetheart. You lie to him calling him sweetheart. Babayitani bubu. Kibubu. You called him boo-boo. Naye ng'onoonya ssimu. But you wanted a phone. Musumba ate oba ya online service. Pastor, it is for online service. Katonda alina obusobozi obukweweera essimu. God has the ability to give you a phone. Awo wamaze dda okwenda. You have already committed Olw'ebigambo adultery bye wayogedde. because of the words you spoke. Abalala tuli mu bwenzi ddala. Some of us are committing adultery. N'ekikolwa eky'obwenzi Katonda akikyawa. God even hates adultery. Bw'olowooza ku bwenzi
oba oyenze. When you think of adultery, you have already committed adultery. Era bangi nnyo omuzimu gw'obwenzi gutulumbye naye nga guyita mu ndowooza. And many of us have been attacked by the spirit of adultery, but coming through the thoughts. Matayo 5:27-28 Matthew 5:27-28 agamba atya? Matayo essula 5 n'olunyiriri olwa 27. Mwawulira bwe bagambibwa nti toyendanga. Naye nange mbagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako mu mutima gwe. Amen.